Anita Among mukamba buli waliwo ebintu bye tukola omuntu n'otamanya nti nno olina kyokoze. Tewali kintu kikoleddwa abaana ba NUP mu makomera gye babasibira kye batakoze Anita Among. Abadde sipiika mumanyi abasajja kye bakoze sipiika mmwe n'enkibabulira mugenda kusonyiwa sipiika. Abanyarwanda kye bakoze Omukedia jjukira ye talina waakuddukira aliko sanctions. Basooka ne bamufateninga to be eaten. N'afuna sanctions n'atandika okuvuma ensi gye yandiddukidde ezandimutaasizza. Naffe abaali mutwitiize ne tugamba free Anita Among. Ffenna yatufuula kasasiro. Kye baakoze Anita Among. Mumanyi kye baakoze Anita Among? Mujjukira katambi Anita Among ke yayogera ne ASP Mwewire. Bamugambye yajja ayagala obuyinza. Abadde agenda okugjako gavumenti. N'ayagala asooka aswaze Museveni. Alyoka amulumirize nga bwe yatta abantu b'emukula. Ne yeegana akatambi nti si kake. Akatambi kye kaakoze Anita Among. Kati juzi n'enkomawo n'enja ne mbagamba Among alina obutambi bwe yakwata ne bwe yalikodinga. N'abutereka. N'abagamba bwe bamukolanga ekintu babute. Bwe bamusiba oba bwe bamutta buteebwe. Ekyamazima abulina. Byinjukira mbimanyi. Bamubuuziza obutambi obwo. N'abwegana n'agamba tabulina. Ne bamukubira akatambi ke yayogera ne ASP. Ng'alumiriza abantu abaafa emukula. N'akeegaana. Ne bamugamba anti watukwata obutambi. Ne bamukwata obutambi. Ne bamwambula engoye zonna. N'asigala bwereere ng'ali naked. Ne bamugamba sitama. Wanika okugulu. Bend over. Bend over. Kye baakoze Anita Among. Buli munyarwanda alina siriimu. Buli munyarwanda abadde bw'abaayo omunyarwanda abadde yeegombako ku Anita Among yamufunye. Kye baakoze Anita Among emiryango n'emmanju. Kye baakoze Anita Among. Kye baakoze Anita Among. Ne bamubuuza ekigendererwa kye ekyokufumbirwa amagogo. N'abagamba mbu ye okufumbirwa amagogo yali ayagala kwongera kusembeza NRM mu Eastern Uganda mu Basoga. Ne bamugamba olimba. Wali owamba bitundu ebyo osobola okufuna obululu bwa president. Ne yeegana n'agamba amagogo si official husband we. Biri byali political okusobola okugira mu parliament ate ng'ayagala nakuyambako ku Museveni NRM eyongera amaanyi mu bitundu ebyo. Yeeganye magogo. Naye abasajja kye bakoze Anita Among. Tulabanga ebintu bino oyinza obutabikkiriza. Kye bakoze Among gwe. Abasajja beebase ku Anita Among lukalala. Emiryango ate n'emmanju. Buli kye babadde bakola abaana ba NUP Musefu awuzeeze eyo kyonna baakimukoze. Baamugambye nti watukwata obutambi. Watukwata obutambi n'obuwa ASP. Watukwata obutambi n'obuweebweru. Bute naffe tuta obubwo. Bamugambe simanyi fumita obugere mutaka. Simanyi kola kinga kola biki. Bamugamba kakati teme ensingo. Batemye oli ensingo.
ne bamugamba kakati tambulanga zolo simanyi kola biki nga buli ngenda afumisa obugere mu ttaka ne bamugamba bend over n'abendinga muganda wange zi high caliber Abanyarwanda bazanyidde ku Anita Among ne bakamala bukamazi ne bamuteeka mu ruumu ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa ayagala yayingira bw'amaliriza ng'afuluma nga ayagala ayingira weebale Yesu weebale ekigera kyogereramu ojjukira bwe wasuffocatinga Ssegirinya Anita Among yeegomba Ssegirinya eyafa naye n'okufa kumwekwese Bayibuli egamba Bayibuli ekyogera nti omuntu alyegomba okufa nokumugamba tuleke twakoowa okutirimbula abantu ffe twesonyiwe agamba olusozi nti bannaye jangu ombuutikire nti ndeka nyowe nze sibuutikira abantu nensonyiwa Anita Among yeegomba okufa naye tasobola kufa wasuffocatinga Ssegirinya mukoze ebikolobera awo naawe obadde osiba obadde owamba obadde otirimbula obadde otta kyonna kifunye nga kisuukundiddwa nga kikkatiddwa nga kyamuyiika Abanyarwanda bazanyidde ali bwerere mu ruumu nga bwe yazaalibwa ali bwerere mu ruumu talina anti yabakwata obutambi mbu yalumiriza Museveni mbu yatta abantu emukula mu biyumba by'eggaali y'omukka ne bamubuuza nkolagana ki gy'alina nange mwe banneeka mbabulire bannayuganda mwenna abali mu bitongole ebyo abali mu byobufuzi abali mu by'ebyokwerinda gwe mulaba temuzzeemu magezi mwe bennyini mugenda kufuuka punching bag kubanga ffe already tweteekako dda akabubi ffe Museveni takyatusinikirako binnyo naye kaabajooge Museveni kaabajooge kaabibakole ffe twamubuuka takyalina ewaffe takyalina muntu gwasinikirako binnyo naye mmwe agenda basiimulizako ettomi we mulituukira okumutegeera Museveni baakera ku makya ne bavuga emmotoka ne bagenda ewa Lokech ewaka ne bamuttira mu kisenge kye Peter Lokech bamuttira mu kisenge kye ne bamusala ne bamuyuwa ebyenda ne bajjamu ekibumba ne bakimukwasa mu ngalo bwe bati Lokech yafiira mu bulumi ne bamugamba twagala toddangayo okutumanyira ffe otwala obuyinza oyagala twala buyinza naye nga toddangayo okutumanyira Lokech yali mu keesi n'omulambo gwe nga gukaaba amaziga agendayo obuuzi omulambo gwa Lokech gwali gukulukuta amaziga omulambo gwa Lokech ennaku ze gwamalawo gwali gukulukuta amaziga gendayo kibuuzi bakwata Lokech ne bamusala ne bamugjamu internal organs ne bamukwasako ezimu bwe bati ne bamugamba ffe tebatumanyira byebigambo byebimu bye bagambye Anita Among wabula ate ye obosi simanyi yakanzeemu ng'alinga dduka mbuno alaga energy wabadde ovuma Museveni nakangamu naye bannange kale kangamu nedda kangamu awo kwegamba ovuma Museveni atakyasobola kale ssebo mwagala bu video bikakasa kale
kale mumubiwakane kasita bo babitegedde nti ebyo nabyo mbirina bu video Katonda bwali bayagadde mujja bufuna ate tekinoloji onaawo ngenda ku mitendera gino buli lunaku tekinoloji akyuka wanudde mujja bifuna Anita Among bwali bavuddeyo n'abaako gwanyumiza bwali batanyumiza byaligenda nabyo mu ttaka omuganda abiyita tomooni abantu bonna abakoze ne Museveni bwe batu bwe basasuddwa naddala baba yeekengedde Uganda yalina abasajja abagezi waaliwo omusajja gwe baali bayita Wapakahabulo waliwo omusajja gwe baali bayita Francis Ayume abo no baali bagenda kukola political party olwo nga tumaze okulonda referendum tugenze mu bya political party system bagala okukola political party Museveni n'amanya bwe bamutulako Eastern kubanga yali akiwulira nti Buganda by then yali strong mu DP Buganda yali yamanyi nga ye kyali mu opposition nga yakirabira ku kawanga semwogerere ate ne bawa Pakabulo ne Francis Ayume bakole political party salekeri ate nga mu northern eri waggulu UPC yali yamanyi kati nga Museveni tasika ate nga ne mu bitundu bya Bushenyi UPC yamanyi nga Museveni mu bya political party talina watandikira kye yakola n'atirimbula Ayume ne Wapakabulo omu yamutira mu accident omulala bamuwabuta ne beekwasa siriimu yali alina siriimu Wapakabulo n'afiira mu nnyumba bayiwa amagye uwe nga balinga abamukuuma kumba ali mu house arrest n'alwala nga bamugyeko passport ye tafuluma n'afiira mu nju yafe essaawa nga 7 bamulaba ssaawa 2 ez'ekiro nga ebiri sayidi eyo mwana wattu tusobola okugamba nti byeraliikiriza bitiisaamu oba ng'obiwulirizza kubanga otunuulira embeera Anita Among yabaddemu n'abasajja bano ng'abaweereza yalowooza nti aweereza banne naye ekyamazima bano abasajja bakakasa bukakasa nti tebayinaako munnaabwe singa oba nga tuli munyarwanda ne bw'onoobaweereza okwenkana ki tebasobola kusiima okuggyako kusasuza obukyayi era bakkakkana bakuggyeewo olwaliro essanyu lye bayina ly'eryokubeera nti bakutte ku Anita Among abadde abafuukidde akayinja mu ngatto ono ke baakitegeera nti ayagala buyinza ate ne balaba ng'amaanyi agayina wamma ng'ebitongole eby'amaanyi abiwambye baamanya bumanya nti ekinava mu yeebiraka ono omukazi obuyinza yali bututwalako baasala amagezi ne bamuteeka mu kakunizo k'enguzi ne bagamba nti ono y'omu ku balyake ababadde babulankanya ensimbi y'omuwi w'omusolo era bwe yali alamuza okudda ku bwa sipiika ekisanja ekyokubiri baamuteekako kazannyiikirizi Nobert Mao n'agamba nti gwe nja kwesimbako kyonna kikiri sijja kuleka kuyinaayina jjukira nti Nobert Mao alina obusungu bwe kwa Anita Among olw'okuba nga waliwo envuuvuuma eziraga nti Anita Among ye yatta sipiika Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah gy'ava ne Mao gy'ava kakati Mao agamba nti bw'oba nga watta omutuuze waffe omwana waffe enzaalwa naffe tetugenda kukulekera mirembe mu dduniya. Mao yeesimbawo yalaga nti alina kwesimbawo ku bwa sipiika wa palamenti avuganye Nobert Mao. Debate n'eba y'amaanyi
okutuusa lwe baasabye Anet Among abiveemu nga batandise omunoonyerezaako nti alina emisango egimuvunaanibwa. Bw'atyo ne bwe twogerera abamanyiiko gy'ali batono. Okuva lwe bawamba ebintu bye teri akkiriza mmulaba wadde ne bbawe Magogo tamanyi watuufu wa mukyala we gy'ali. Naye bakugamba nti ebyamukoleddwako bambi bw'avaayo n'abikunyumiza omusaasira. N'ababadde bamwinako obusungu basobola omusonyiwa ne bagamba bambi mukazi wattu alabika aboneredde. Nga tumaze okulonda referendum tugenze mu bya political party system. Bagala okukola political party. Museveni n'amanya bwe bamutulako Eastern kubanga yali akiwulira nti Buganda by then yali strong mu DP. Buganda yali y'amaanyi nga ye kyali mu opposition nga yakirabira ku Kawanga Ssemwogerere. Ate ne bawa Pakaburo ne Francis Ayume bakole political party saleko eri. Ate nga mu northern eri waggulu UPC yali y'amaanyi. Kati nga Museveni tasika ate nga ne mu bitundu bya Bushenyi UPC y'amaanyi nga Museveni mu bya political party talina watandikira. Kye yakola n'atirimbula Ayume ne Wapakaburo. Omu yamutira mu accident, omulala bamuwa butwa ne beekwasa siriimu, yali alina siriimu. Wapakaburo n'afiira mu nnyumba. Bayiwa amagye wuwe nga balinga abamukuuma, kumba ali mu house arrest. N'alwala nga bamugyeko passport ye, tafuluma, n'afiira mu nju. Yafa essaawa nga 7, bamulaba ssaawa 2 ez'ekiro. Nga akanga nga amagumba gakkakanyadde. Bamukuba mbazzi okumugolola. Lokeeki bamukwasa ebyenda bye bwe bati mu ngalo ng'alaba. Ne bagamba mukazi we ate tugeze tubirabe, tugeze tukiwulire. Ne bakwata omulambo ne baguyoolayoola ne bagugira ne baguvuga ne bagugjawo ne bakola breaking news. Ebyatuuse ku Anet Among ne Kalangwa